Bishop Matthias Sekamanya atukulembere mu kitambiro kya misa. Mwenye lya pasu, lya mwana, lya mwana. Awaluganda abandiza l'essanyu mu kikola kino ekitukuvu. Eniba ya Mukama waffe Yesu Kristo n'okwagala kwa Katonda n'okussa ekimu kwamwe mutuukirivu bibeere nammwe mwenna. Tuziseemu ekereziya okusaba Katonda abaana be bano Sofiya n'ekyo yagenda okutola omukyala n'omusajja bakyabawo omukisa bakifune
okuyambagana. Yagamba si kirungi omuntu okubeera yekka, kamukolera omulala. Nsaba Omukama bawomukisa. Abo batabula kyakusuuza kwezi mu bbanga lino. Abasigadde tutuule. Abooluganda abaagalwa ennyo, mukuŋŋaanye mu Ekereziya olwaleero. Mwagala omubaka w'Ekereziya n'ekibiina kyonna kibeerewo. Katonda asiba okwagala kwammwe. Okwagala kwammwe kujja kubeera kw'amaanyi. Buli omu asobole okunywerera ku munne ennaku zonna, nga akumira byonna obufumu bye basaba. Kale Sophia, Ekereziya Katonda musaba ki kaakati? Okufumbiriganwa n'Ekereziya wa Katonda bw'alagira. Abazadde b'okugolo omwami mwagala omukyalo ono amuwase. Abazadde beebirireko. Mwagala mutabani wammwe omukyalo ono amuwase. Omulenzi mwamukunyumira bulungi? Mwamukunyumira bulungi? Bajja kukubuulira oluvannyuma ngenda kubayita. Sophia, Ekereziya Katonda musaba ki? Okufumbiriganwa n'Ekereziya wa Katonda bw'alagira. Mwenni omwana omukyala tiwali abawaliriza obufumu buweesimbidde bwonna? Tiwali abawaliriza? Tewali atuwaliriza, twesiimidde ffekka. Tewali atuwaliriza, twesiimidde ffekka. Mwetegereze obutaswaza bufuuka nga mwagalana, nga buli omu assaamu munne ekitiibwa, obulamu bwammwe bwonna. Twetegese. Mwetegese okwagala abaana Katonda bw'ali ababawadde n'okubakujjula nga Kristo n'Ekereziya bwe balagira. Iye, twetegese. Kyangu nnyo ku kyo. Ye bamulakola omulimu omulungi, ddiini ya Kristo. Wherever you may be. Ekyo mukitegedde ekyo? Essakalamenti lye mugenda okufuna teribawa nnemba yonna, libatika
n'omugugu ekiragaano kimu kuba kyakutuusa kufa mu ssanyu ne mu nnabbi mu bugagga ne mu bwavu mu bulamu ne mu bulwadde mu buvubuka ne mu bukadde omugugumukiriza okugwetikka omugugu tugukkiriza kasita enema ya Katonda weeri tugukkiriza kasita enema ya Katonda weeri anti mwagala okuba ekiragaano ekitukuvu eky'amatirimuzi kale mwanyina w'omugole linnya ly'abazadde mwana munno okwasa emuti naye eko bw'olinda engigisi kumala kuti gwamala nga wayomanike obukaaluwa mukozi olije zikumala eddala olizirya bwebigendayo Nze Kasumba Nkubu mukodomi wo Kabanda John nkwasa mwannyinaze Sofia Kaitesi okufumbiribwa n'omufumbo obutukuvu nga Mukama bw'alagira. Mukama abirina Katonda tunakola mwana wange kyembeeri kiyinza okufa yoyo buza omwami kakiragenda okweraganira akaseera kano kakulu nnyo osabira Katonda abate naddala emitima gyange nze John Kabanda nkufuna gwe Sofia Kaitesi Nsumba obeere mukyala wange kulaganya okunywererako mu bulungi ne mu bubi mu bugagga ne mu bwavu mu bulwadde ne mu bulamu era nkulaganya okukussaamu ekitiibwa ennaku zonna ez'obulamu bwange. Amiina. Nze Kaitesi Kasumba nkufuna gwe John Kabanda obeere mwana wange kulagana okubeererako obulungi ne bulungi obugagga ne bwavu obulwadde ne bulamu era nkulaganya okussaamu ekitiibwa ennaku zonna ez'obulamu bwange. kati nkakasa endagaano zeeriwo okulinnya ly'Eklezia Katolika okukakasa nti kyeboogedde Eklezia kyabwe ekiragaano kyammwe kino kimukubye mu maaso g'Eklezia Omukama w'ekisa akikakase abayiweko emikisa gye awo nno Katonda ky'amaze okugatta wabangawo n'omu agigattulula kati muli bafumbo n'ery'amaanyi n'ery'amaanyi n'ery'amwoyo omutuukirivu kati ebyamwe ekuweekeka bw'abaliimu esaalamenti kyeki
Sakramentu. Musirike. Jagala mwe wano sakramentu. Mwina musana kuneekuulisha. Wala wayani amuzaba mwabamna bwali sakramentu kyeki. Akosomosa kakumbe kamani musirike. Jagala bali abantu sakramentu kyeki. Rabi bali Nuzi mwani wote mnaekuulisha. Neno kanisika mwanza kuulisha. Kumezi kembega kuleeta akatabo katikisi ali mu Uganda ali mu Jamhuri olaba obeera ekitegeeza omwana n'omukyala y'omukyala ategeeko y'omwami ng'agamba nti neesimira enzeka okutwala annayo bwebakukiriza tubeere ffenna ogakwaffe yinjiriza yange katuna kirabata omuntu takigattulula ayi mukama olina okweganira kwaffe omukama abire nammwe twegayire ayi katonda nyini kigambo ekitukuza byonna empeta zino ziwe omukisa bano bana bwebanaazeeyambanga bweyagala kati balina kwebaza n'okukola erinnya ly'ettukuvu baziggyemu obulamu obw'omwoyo n'obw'omubiri twekikusaba nga tuyita mu Kristu mukama waffe. Abasigadde tutuule. Munange Sofia Asumba Aijesi nkunanika empeta eno otegeeze nti nkwagala era nja kunywererako tuusa okufa ennaku z'obulamu bwange mu linnya lya Paatiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Omutuukirivu. Munange John Kabanda w'empeta eno otegeere nti nkwagala era nja kunywererako okutuusa okufa mu linnya lya Paatiri n'ery'Omwana n'ery'Omwoyo ya Paatiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Omutuukirivu eryamwebiwulire naye kandowooza gomwami kandowooza Kasinaayi lwekajja kusinga omugu olubiri ate ng'okumyongo okwoye gwe naawe omukyala ky'osomera ku Kasinaayi obitegedde kale lukakwetulako neyambisa akadde kano kulangira ni mu mafumbo okutuusa okufa okutuusa okukaba bantu bakumanya
kakati omukolo guwedde, omukolo gugenda okuddawo okwebaza Omukama olwa Kabanda ne Kayitesi okufuuka afumba abatukuvu mu ggwanga ne mu nsi yonna. Nga tutoola ku ebyo byatuwa tumuddize. Naaba tuleeta ebirabo eby'essente tujja kugira ku kiwempe ekimyufu nga tusimbye layini emu, otukwali abagole teeka ekirabo ky'olukibbo kibakutte, bw'omala tobakwata mu ngalo. Ate tuddayo mabega gy'ovudde, wesayidi enayitira eno ne wesayidi enayitira eri. Mwebale nnyo mulonde.